Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV. Tuli wano okubeera nga ate tukutuusaako ekigenda maaso mu kibuga gwampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV. Embeera ya bunkenke bannayuganda batandise dda okubeera nga batambula mu kutambula kwabwe march to parliament nga balwanyisa enguzi. Kugambye nga deployment bweri nti weeri bano bagamba tebigenda tuzikiza, tebigenda tulemesa era tetugenda kuzikiza, tuteekwa okutambula mu kutambula kwaffe kubanga ffe tuli ba mirembe, tetugenda kubanga tutawanya omuntu yenna, wabula njagala okutegeeza nti waliwo abakwatiddwa. Abamu bakwatiddwa abawala, abamu bakwatiddwa ne batwalibwa mu bifo ebitannategeerekeka, naye anjagala okutegeeza nti ate bwe bakwata abamu abalala nga bayingirawo. Embeera ekyali ya bunkenke gwangoberera ku mukutu ogwa Redzone TV. Kansooke nkuwe obunyomero buno bubiri, nsooke nkuwe ku bano obalabeko nga bayingira ekibuga, then oluvannyuma nzije tubeere nga ate tweyongerayo mpola mpola. Ate na subscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga ate tomisinga nsonga yonna. Yes, embeera bwetyo bweri agwampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Obunkenke mu kibuga bweyongedde. Nkugambye deputy speaker amaze okutuuka ku parliament. Gwampuliriza kyobumanya speaker akubiriza parliament Anita Amongo alabika tagenda kubeerayo mu parliament. Simanyi oba atidde buti, simanyi oba bunkenke, simanyi oba taliiwo ng'alina emirimu gy'aliko, naye amawulire ge nakafunawo alabika tagenda kukubiriza parliament. Olunaku olwaleero lwakubiri ennaku z'omwezi 23 mwezi gwa 7/2024 speaker owa parliament alabika tagenda kukubiriza parliament. Era nga deputy speaker wakati mu byokwerinda ebyekika ekyawaggulu amanyiddwa nga Thomas Tayebwa amaze okubanga atuuka ku parliament, naye ng'entuuka gy'atuuseewo gwampuliriza ebadde ya bunkenke. Ebyokwerinda bibadde bya kika kya waggulu, muyinza okugamba president wa ggwanga ddala yayingiddewo ku parliament, amaze okubanga atuuka yagenda okukubiriza parliament. Wabula n'abamu ku babaka ba parliament ab'oludda oluvuganya batuuse ku parliament, era nga bano bagamba nti bayinayo kye bayita shadow cabinet. Leader of opposition amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi agenda kukubiriza kye bayita shadow cabinet meeting olunaku olwaleero. Shadow cabinet meeting eyo ebeeramu ababaka ab'oludda oluvuganya nga bayina ensonga gye bagenda okubanga boogerezeganyako, nga bayina ensonga ez'enjawulo ezigenda okubanga zibeerawo. Wabula olunaku olwaleero okusinziira ku chief whip amanyiddwa nga John Baptist Nambeshe ategeezezza nti ebintu bye tugenda okwogerako tewali kirala, temutudaivatinga, tewali nsonga ndala ya kukubaganyako birowoozo mu ggwanga okujjako eya march to parliament abavubuka gye bategese. Ono ategeezezza nti meeting yaffe yeetooloolera ku nsonga ezo era ze tugenda okwogerako gwe agoberera omukutu ogwa Redzone TV, era meeting eyo egenda kuba ekubirizibwa
amanyidwa nga leader of opposition kubanga ye mukulembeze waffe gwampuliriza embeera bweti bweri yabunkenge naye nga kugambye Anita Amongo alabika tagenda kukubiriza parliament gwampuliriza kansoke nkuwa ebigambo bya John Baptist Nambeshe nzije tubeere nga tweyongerayo mpola mpola. Shadow cabinet, and it has everything to discuss all manner of issues of national importance, but what may feature prominently may be about the looming protest or demonstration by Generation Z, which is akin to what happened recently in Kenya. Of course, it has not been mobilized by opposition or even no, as earlier alleged, but we have all our support behind this, because the truth of the matter is the driving factor or cause is a noble one. It pertains the injustice that Ugandans are going through under this regime. It pertains the corruption which is wanted, and its fight is only a lip service and has nothing virtual, where you see the powers that be showing political will in the fight against this corruption. Moreover, the silver bullet would have been political will, but 40 years, close to 40 years down the road, he has offered lip service to the fight against corruption. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana gwa kyatambula naffe ku mukutu guno. Njagala okutegeeza nti embeera yonna tugenda kuba tugikutuusaako nga bwegenda okubanga eva sayidi awo mu bitundu ebyenjawulo. Nkugambye ebitundu byonna abantu bali mu kwekalakaasa, abantu bali mu kwegugunga, abantu bali mu kutambula nga boolekera palamenti ey'eggwanga erya Uganda. Newankubadde nga deployment y'amaanyi, boda boda zikwatibwa era ku nkulungo eya Mulago, ku nkulungo y'okubiri boda boda zikwatibwa abayingira ekibuga oba abafuluma, naye nga bo abavubuka bagamba tetugenda kulekera awo, tetugenda kuzikiza embeera eteeka okutambulira ddala nga bwe twagitegeka. Leader of opposition Joel Ssenyonyi amaze okubanga atuuka ku parliament. Deputy Speaker Thomas Tayebwa amaze okubanga atuuka ku parliament. Bayina parliament egenda kubanga etuula olunaku olwaleero, wabula ng'aba opposition nabo bateekateeka shadow cabinet meeting. Jjukira meeting eno ebaawo nga meeting nga parliament tennatuula, then oluvannyuma mu meeting muno mwe bagenda okujja ensonga ze bagenda okubanga ate banjula ku floor eya parliament, bategeeze akubiriza parliament olunaku olwaleero nti ssebo ekigenda maaso kikkirizibwa mu mateeka. Jjukira lino ly'essiga ery'amateeka kye bayita legislature. Lino ly'essiga ery'amateeka kitegeeza parliament wano we usinga okubeera nga yeetaagisiza. Era leader of opposition bategeeza okubeera nga basisinkana n'abamu ku bakulembeze opposition bonna abaka mu parliament babeere nga baleeta ensonga zaabwe ku floor ya parliament. Ojja biwulira, sigala ku mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonna subscribe nga kikole, ensonga zino zibeere nga tezikuyitako. Tugenda kuweereza paka ensonga gye zinaabeera nga ate ziggukira.